Ate bo abatuuze ku kyalo Mabuye Katende mu ggombolola y'Ekiringente baguddemu ekyekango oluvannyuma lwa bannaabwe babiri okutomerwa ekimotoka kya Sinotrak ku luguudo oluva Entebbe okudda e Bujuuko nga kya kampuni y'Abachina ekola oluguudo lwa Mpigi e Busega Express Highway. Omu afiiriddewo, omulala n'addusibwa mu ddwaliro. Abatuuze ku kyalo Mabuye Katende mu ggombolola y'Ekiringente baguddemu ekyekango oluvannyuma lwa bannaabwe babiri okutomerwa ekimotoka ekika kya Sinotrak ku luguudo oluva e Katende okudda e Bujuuko nga kya kampuni y'Abachina ekola oluguudo lwa Mpigi Busega Express Highway eyasisi omu n'afiirawo ate omulala n'afa ng'addusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Abakuula tebawadde ofulaga kitiibwa nti ofulaga awanise kubanga waliwo aba safety ku kkubo lino akulaga nti yimirira. Abafudde kubaddeko omuvuzi wa bodaboda ku siteegi ya Mabuye Katende ategerekese nga Peter Mutaawe Posiyano n'Ekirudde Alan n'abalala babiri ne basimatuka n'ebisago okuli Saala Babirye ne Kavuma Godfrey. Abalala bagenze ku St. Monica ng'embeera mbi nnyo. Babadde bameka? Babadde abantu 5, omu yafiiriddewo. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe batubulidde butya bwe bituuseewo. Ate ono abadde ayambuka ng'atwala oli kubulirwa mobile money emmotoka wemutakuseeka ono abadde akola motoka nze ndaba nga evudde ku mukono gwa yandibadde ng'evugirako omuti nabukalu tebagukolera bye bateekeddwa gukolera nagwo gukyavaako obuzibu bw'ekika kya bulugave wano wakagobenja obusukka mu bano oluvannyuma bavudde mu mbeera ne bookya ekimotoka kino ne piki ya munaabwe ebadde wagamidde wansi w'ekimotoka nayo neerugenderamu. Nobasanga bapakinga emmotoka mu kkubo nebadda mu kunyumya guno n'obulako ne wooyita envuga yaabwe embi ey'ekimama tebalina bumanyirivu. Tukubira omulanga bakama baffe abavunaanyizibwa kuba n'abasajja abakola enguudo abakola oluguudo lw'Empigi Express. Abasajja bavuga bubi nnyo. Abakulembeze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo kino Peter Musoke agamba nti baludde nga boogera n'Abachina bano wabula nga mpawo kyali kikoleddwa. Ekitalo nnyo tubasaba beegendereze batwala obulamu bw'abantu n'obwabwe bwennyini nabo bennyini tubeetaaga nga bw'abantu nabo tubatumira ekikolwa eky'abatuuze okwokya emmotoka naye oluusi weesanga nga abatuuze okukola ekikolwa ng'ekyo kiva ate ku sayidi ya poliisi okubeera nti bagenda ne bagiyita ne bagirinda poliisi negaana okukola ki negaana okujja. Agnes Najjuma yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV1 atwaba olunaku luno olwaleero gano ge gataliiko mu ttuntu nga gabya mizannyo yenze Mpagi Farid nga tutandikiddeko ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda ey'abaana ab'obuwala abali wansi w'emyaka 18 nga bano basamba mupiira abakomawo mu nsiike wali mu ggwanga erya Tanzania era nga bano bagenda kubeera nga batuuka n'eggwanga erya Burundi mu mpaka eza Sekafa oba ez'amawanga ag'omukago gwa East Africa. Uganda yasooka okuzanya emipiira gyali ebiri era nga gyonna yagifunamu buwanguzi bwe yawangula ttiimu y'eggwanga erya Ethiopia. Eggoolo yali emu ku